wabadde wakayitambale ng'enteeseganya okuyimiriza okulwanagana okuli mu Congo kyezijje zituule mu kibuga Washington eky'Amerika ng'era President Donald Trump ye yazibadde mu mitambo. Ate olutalo kakuuse ne luddamu okubalukawo mu bitundu ebya Uvira ekisangibwa mu bukiikaddyo bwa Congo ng'abayeekera ba M23 abagambibwa nti bavujjirirwa eggwanga erya Rwanda bazzeemu okutokosa emmundu. Kitegeerekese nti bwe lutuukidde olwaleero nga mu bitundu ebyo eby'Uvira abantu abasoba mu mitwalo 2 baabulidde dda amaka gaabwe okwetegula ekibambulira ate nga n'abantu bangi baluguzeemu obulamu era amagye gateevuunyanga munyeera mu buli kanyomero ekisannyalazizza emirimu gy'abantu. Mu lukiiko lw'ebyokwerinda olwatuuziddwa ekitongole ky'amawanga amagatte eki-UN, omukiise wa America Mike Waltz yalaze obweraliikirivu olw'ekyo ekyakoleddwa kyayise okutyoboola n'okuvvoola endagaano ezaakoleddwa mu kibuga Washington nga n'abakulembeze bombiriri okuli Paul Kagame owa Rwanda ne Felix Tshisekedi owa Congo bonna nga baabaddewo ate okuseeseetuka ne bava ku ndagaano ze bataddeko n'emikono ne bakola ebirala. Okusinziira ku lukiiko lwatudde, olukongolo baalutadde ku ggwanga lya Rwanda nti lye liri emabega wa bino byonna wadde nga babyegaana. Amerika egamba nti tegenda kuzingira emikono mabega ku nsonga eno gy'esuubira nti yabadde yakukomekkerezebwa. Geege Bunaayira.